nsanyusa okulaba sergeant. Naam. Onyirira. Nyirira bwentyo. Nyirira. Mbuuliza ku bannayuganda. Bannayuganda bannange nate abandaba ku mikutu egy'enjawulo oba tukiyite social media. Nsooka n'obbalamusa n'ekiramusa ekirungi. Mukama kano kyagamba tulalamuse nakyo nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okusasira n'emirembe ebya Katonda bibeere gye muli. Mu bufunzo obw'ekitalo ndowooza teri atayagala kusasira kwa Katonda na mirembe. Kituufu. Ababuuzizzaako nze Sergeant Bareke Salim Kadoogo. Kadoogo eryo nno linnya ly'amaanyi naddala abalimanyi naye abatalimanyi ate abamu balitafuta kifuulannenge batya ti Kadoogo kitegeeza omwana omuto naye nga tegoli sajja kkulu. Nange mbaddamu nga mbagamba nti Kadoogo omwana omuto kitegeeza mwana muto naye omwana takula ebbanga lyamala nga taata we ne maama we bakyaliwo. Kati Kadoogo erinnya Kadoogo lyatuweebwa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ne maama Janet Kantaaha Museveni bwe nga bakyaliwo ffe tetuyinza kukola mpaka Yesu lwalidda. Bufunzo bw'ekitalo yoyo Bareke Salim. Bufunzo bw'ekitalo era kuba nkimanyi nti si gwe mulundi ogusoose okuba nti tutuula naawe wano n'ate era nkimanyi nti waliwo omupya olunaku olwaleero atwegaseeko akulaba olusooka ng'era agamba ono Sergeant bye biki abamu nno tebamanyi na kumanya bw'oyogera Sergeant agamba kitiibwa kyakyo naye mu bufunzo bw'ekitalo n'alyagadde otweyanjulireko ng'eyali omusirikale then tulyoke tweyongereyo. Kituufu nnyo awo wennyini awo nga bwa pulezidenti waŋŋanye nti mbeeyanjulireko ng'eyali omusirikale nze okwanjula okwange kanyimbe yakayimba kamu kokka ak'ensiko kamu nyinza okuyimba busatu naye kamu kagamba kali mu Luswayiri nyakavunula ne mu Luganda kagamba adui akija sisi tupo tayari adui akija sisi tupo tayari akija ewani fungua moto fungua sisi tupo tayari akija hewani zimisa sisi tupo tayari kitegeeza nti sisi tupo tayari ffe tuli stand by sawa bina Bakadoogo okutwaliza n'amagye gonna aga Uganda ffe tuli steady nti aduyi bwajja ng'ayagala otumanyiira oba otwepankako bwajjira mu nnyonyi waggulu fungua moto babukubi bwajjira wano wansi ku ttaka ngazze ku ttaka ajja ku ttaka waba abasanze wonna oba mu kibuga Kampala oba Ggulu oba wa oba Kaweweeta oba Barakisiki sisi tunachafuwa kuchafuwa babukubi tewali kubuuza adui akifanye nini akija kitegeeza tuli tayari Bakadoogo tuli tayari amagye gonna aga UPDF ndiyo hiyo omanyi nze simanyi awo oba otegeeza ki bwegamba okweyanjula ng'omusirikale n'otuwa akayimba kubanga nange nsobola okuyimba nange nsobola okuyimba oluyimba olw'ekisirikale olw'ekijaasi ekyo kiraga nti ddala nali musirikale mbadde manyi nti okweyanjula ng'eyali omusirikale oba n'ekitiibwa oba n'ennamba nti awo nze wenkumanyira nti ono RA ono RO awo n'entambula kakati akayimba ako okukatandika mu pulogulaamu yange eno kawa omuntu ampuliriza naddala ow'amagye yagawummula ow'amagye akyali mu saaviisi komanda bakamanda n'abantu ababulijjo okubateeka standby oba okubateekateeka bamanye emboozi yange gye ngenda okuggwera oba okuwunzikira naye nga mu bufunzo obw'ekitalo bwe mba nga neeyanjula ndi RA 104103 SGT by rank ye sergeant
Bareke Salim sayinza okuwuliza retired Kadogo. sayinza okuwuliza manyaawo oba ondeese Yeah. kasita omalaawo oba ondeese bulungi nnyo kakati nzizaayo ku katono nnyo gwe okuyingiraako ng'omusirikale oba ng'omwana omuto mu buyeekera. Bareke Salimu tata waffe yatuzaala. Bareke Salimu nzaalibwa ku Mutala Kikugi Busiro otuuka Kachiri poliisi ziri mayiro 17 okuva e Kampala. Bw'otuuka Kachiri poliisi n'okwata ku kikubo ekyo eky'ettaka ekidda yali vice president Gilbert Bukenya kyawukanira n'okwata Kikugi kino kisigala kigendebwa wano ke wa Gilbert Kikugi yenzaalibwa. Tata waffe yatuzaala abaana 15 abalenzi 8 abawala 7 era tata waffe mu bakyala b'enjawulo era tata waffe teyasomesaako baana ate nga yali mu bifo bya buvunaanyizibwa eby'education. Tata wange ekyobutasomesa baana era yakyeyagayirangamu nnyo ng'agamba nti nze nnya kuzaala buzaazi ndekaawo naye ng'ate y'omu kuba atandika essomero lya Kibuli SS mu 1935 taata wange afudde 2010 naye nga teyasomesa baana wadde nga yali mutandisi wa ssomero eryo. Naye nze Mungu yanteekako omukono gwe ogw'ekisa enneema ye ey'omukono gwe ogw'ekisa nayagalanga nnyo ebyokusoma era nga neewuunya omuntu awandiika erinnya lye ng'alijja mu mutwe alitandika atya era alijja mu mutwe atya nga neewuunya omuntu awandiika ekigambo education neewuunya akiwandiika atya EDUCATION education oba omuntu awandiika ekigambo science akiwandiika atya SCIENCE science nga nkyewuunya kati nawe wabukwata by the way wakwatayo obubuka nina bungi English it is ENGLISH English. My name I'm Salim. I'm Salim. I am Salim. You wait a bit. I am M SALIM. I'm Salim. Ndowooza mpulira. Nkuwulira. Kakati nange kye nakola taata bw'ataasomesa baana ne kinnuma nnyo ne nga nina okwetwala mu ssomero. Nneeyingiza essomero ebiseera eby'essomero nakati likyaliyo baaliyita Naddangira boys Kachiri wano ne neetwala mu ssomero ne neewandiisa. Nasoma ndi mukulu natandikira mu P2 saagenda mu baby simanyi baby simanyi biki nalina emyaka 11 Nogenda ku ssomero. Ngenda ku ssomero. Weetwala. Ne neetwala. Fees tozifuddeeko naye fees nazirowoozanga nnyo ngenda kuzijjawa taata tayagala kuweerera baana. Nayina amagezi ne ntandikawo akalundiro k'enkoko eŋŋanda naye nga nnunda mpanga njereere ewaka n'obumyu bwe bayita Obufalansa. Omyo Obufalansa kaba kamyu kanene naye nga kalina amaaso galinga ag'Abazungu. Bw'okalabirira obulungi kaba kalungi nnyo era kagejja. Kati abaana abalinga mu sayizi yange bayagalanga nnyo obumyu buli obulunda. Ate akamyu bw'oba okalabiridde bulungi ng'okayonjezza bulungi wekasula n'okawa n'ebyokulya kalina n'obuzannyo bwe kazannyazannya ne kakusanyusa. Kati abaana abalinga mu myaka gyange bayagalanga nnyo obumyu obwo nga bajja babugula nga nfuna kasente. Kati ate zino enkoko zo abantu abakulu abayagalanga okulya mu nnaku enkulu Christmas, Pasika, Yidi n'okulyako obuli bajjanga wange ne bagula enkoko ezo. Eŋŋanda empanga nabulunanga mpanga njereere. Kati weebuuza empanga ezo wazirundanga wezaggwangawo ng'ate tezibiika wazijjangawo endala. Natambulanga kyalo ku kyalo nju ku nju nga nfuna enkoko zino ezisudde obwana bwe bayita obuvudde ku mabeere bwe nasuubulanga n'ennunda kubanga akavudde ku mabeere buno maama waabo bw'abojja buleme mutawaanya bwaba nga takyabikka
mama waako ng'akabojjo okaawula bwe kaba kavudde ku mama waako okaawula nti kano kawanga akawanga tekaba na kinsuti akakazi ke kaba n'ekinsuti ate akawanga kabako n'akasunsu wano waggulu ku mutwe wadde kaba kato koyawula nti kano kawanga kano kakazi obwo bwe nasuubulanga ne nsobola okulunda mwe najjanga akasente ke akantwalanga mu ssomero neweerera nenjiga ebigambo eby'education okuwandiika biki olulimi oluganda oluwandiika oluzungu n'ebirala. Olwosoma paka piki nsoma mpaka P3 by the way ne P4 nali ngituuseemu naye P3 awo nafunamu obuzibuzibu kati mba ndi ku ssomero mukwano gwange n'aleeta ekitabo kye bayita ekya magazini eyo buba butabo nga babuprintinga kuva eyo bweru bubaamu ebifaananyi by'abazungu biki naye ekitabo ekyo nakimusabako nenkibikkula kiba kinenenene bwe kiti mba ngendo kibikkula waliwo obutono n'ebinene kiri kyali kinene ngendo kibikkula nga ndabamu ebifaananyi eby'emmotoka eziri ku mulembe banaatera okufulumya abasirikale ab'amagye abali mu kombati emmundu zipisito nziraba ntandika okubajja emmundu eno ey'ekiti naye nga nkoppa wali sampulo mu kitabo mbajja emmundu bulungi ng'ebigiriko byonna ate ebyokubajja bino taata wange omuto yali mubazi mbadde neerabiddewo ye yampa ebyokubajja bino embaawo ekimeeza landa emisumeeni ensinjo buli kimu taata wange yali mubazi taata wange omuto atali ono omukulu atayagala kuweerera baana wabula taata wange omuto muganda wa taata wange yali mubazi kati bwe navanga ku ssomero nayitiranga wali mu bbajjiro nanga mutabani wange ng'oyagala nnyo okuyiga ebyokubajja ojja ofuna olunaku lw'oluba tosomye nkuyigiriza ebyokubajja kati nange Saturday Sunday nagendanga ewa taata wange omuto nenjiganga ebyokubajja bwe nayiga ebyokubajja nampa ekimeeza kwe ŋŋenda okulandira nampa embaawo buliti emisumeeni elanda nentandika okuyiga okubajja kati bwe nalaba emmundu zino mu kitabo kino kimagazini oba printing okuva ebweru nentandika okuyiiya okubajja emmundu eyo nenjibajja byonna nga bwe yakula SMG zino eza poliisi kati bwe nagibajja nenjiwola bulungi naye nga yeetaga okuba eya black siina sete zigula langi ne langi byalangi oluusi sinnabitegeera na bulungi nenzirira amanda g'omu kyoto nengagotta n'amalagala nenjiwamu otuzi tonotono nenjisiiga nga bwe basiiga blackboard nenjanika ku musana neekala bulungi biri nembikubakubako bwenti nebeera ya black naye okufulumya essasi kuno kwandeetera obuzibu nga njagala efulumya essasi naye nga siina ng'egye nkiyiyaamu nga naddira olukoba nendusiba wano ku kamwa nendusiba olukoba luno olw'eggaali olunaanuuka bulungi olulina stamina nendusika bulungi nendusiba nga ludde eno bwe ruti kati wano nateekawo akamanduso kano nakasiba n'olukoba kanyigiriza olukoba luno lwokasibye n'olunyweza bulungi nnyo kanyigiriza bwe kati wansi konyiga eno ne kaasama wano wansi n'oteekawo ejjinja ne kanyiga ejjinja n'oseseetula bulungi olukoba luno n'oluteeka ku jjinja ne lubeera nga luli steady okunasula ejjinja singa oba onyiza eki akamanduso kano nga bw'okola bwoti pa n'okanyiga ng'olukoba luno lutwala ejjinja be zwi eryo eryali essasi lyange kati ewaffe ku kyalo waliwo oluzzi ng'abaana abato lwa mudumu abaana abato tosooka muntu mukulu kusenako ku luzzi olwo kubanga ffe tusena amazzi tugateeka wali ne tudda mu kuzannya ate abantu abakulu baagala kusena bagende bagakozesi emirimu kati nga omwana omuto tosena ku luzzi olwo ng'omuntu omukulu tannasena wadde omusoosi oba kiki kati nga nze sikkiriza muntu mukulu kunjiikiriza nina emmundu yange nina emmundu yange kakati bwonjiikiriza nga nze ŋŋenda mpangamu ejjinja lyange nga nzira eno kati ate nga nina n'enkofiira ey'amagye si nkofiira z'amagye zennyini nnyini napima ekyayi kyange ku mutwe bwekiti nga kimalayo enkoona eno emabega nenkiteeka wansi nenkoloboza n'akati ekyayi nenkisuula eri nensima ekinnya nendeeta ebikoola bino bye bayita ebikakala bikwatanga ggaamu bwe biti bikwatanga ggaamu nembiteeka wansi nga bwenkisiba mu kinnya ekyo kyenapimye n'omutwe gwange n'ekyayi nenkola enkofiira eya topi oteekako ebikoola bingi ekikala kyosuula eri nesigala nga
kati enkofiira nenkola enkofiira ezi ey'ekisasiringa ya President Museveni ey'ennene nenkolayo neya topi wesambala kwene ennene nyambala kwere ya topi kati mba nkalakala mu lujja lwa maama wange ne kitange ndi naye emmundu njiweeseka bulungi n'ejjinja ndiwanzeemu abayeekera bataano bafubutuka manju wanju ne bajja nabeekangira mu lujja nabankutte pa tyotyo ono muyeekera munnaffe tugenda naye ne bankwata ku mukono nange nasanyuka mubayeekera abataano omu yalina emmundu nga ya magazini 2 omulala ng'akutte kibooko omulala akutte ejjambiya bano abalala 3 tebaayina mmundu baayina kibooko jjambiya omulala ayambadde gambuti sitefaanagana ginne waayo omulala ayambadde ettangira bafunyizaako ne ku mpale engeri y'ekiyeekera ne bantwala maama yagezaako okukaayana nabo n'akaba n'amaziga nga baga nti aa ono munnaffe muganda waffe tugenda naye mu kuva mu lujja lwa maama wange twakuloosinga bukuloosinzi kkubo erikkiriza abantu ekkubo eddene liyitamu n'emmotoka nga tulisalamu busazi tuyingira ensiko. Olwo olina emyaka ng'emeka? Nina emyaka 12. Nina emyaka 10 tuli ku mwaka ki? 84. Okay. 84. Nina emyaka 10 ensiko tugiyingidde n'ekibundu kyange n'enkofiira yange nga we tutuuka mu kkubo. Oli musanyufu? Ndi musanyufu kuba ndi ne baganda bange balina n'emmundu nange njirina eyange y'ekiti nga bwe tutuuka mu kkubo eddene tukuloosinga bukuloosinzi kkubo ne tusalamu tetuyita mu kkubo. Waliwo n'ekibira kiri awo bakira nabibooge kikyo tukikuloosinze swe tugenze ne bansuula mu barakisi ngiyita barakisi naye nga yali nsiko. Waliwo omuti omunene tugiyita oba state house ey'ensiko omuti nga munene ng'ekibabeeza mu muti ogwo nakitegeera luvannyuma ng'ekibabeeza mu muti ogwo omunene ennyonyi singa ebeeze okkuba ebikompola bikuba mu matabi omwo kati ate n'enkuba bwebezze okutonnya tekukuba indirect esigalira mu mitititi egyo mu matabitabi mu bikoolakoola kyekyababeezanga state house zaabwe mu miti ne banteeka mu state house komande yali akulira baali bamuyita Jet Mwebaze mu Saasizi bambi yafa n'okufa mu nga musonyiwe byamusobako Jet Mwebaze mu Saasizi yafiira konge eyo mu nnyonyi nga twakamala okuwamba 86 munnange Jet Mwebaze mu Saasizi nga nsanyukira state house yalimu obutebe singa buno bwe tutuddeko buli bwali basimba obuti buna ne bakolanga akatandaalo buno bwe bakolanga mu kyalo ne babaga bulungi obuti buna bwa matabi ne babaganga abaga akatanda obuti nge yali state house. Jet Mwebaze yansanyukira nnyo olw'ekiti kino kye nayina n'akinsaba yakyetegereza essaawa ennungi wakati w'essatu n'ennya bwe yeetegereza ekiti kino amagezi ge nakiteekamu bw'aleeta emmundu ye gye yalina bwakebera nanneewuunya nnyo era ekiti ekyo bwe yayita abasirikale okukiraba omu yakitwala ekiti kyange ekyo era yampaamu n'emmundu gye bayita self loading naye ng'emmundu eri mpanvu ate nga sigisobola ndi mwana muto. Wali omaze okuyiga? Banjigiriza twayigiranga awo munda awo mu state house mu muti bwe batwalira ekiti kyange nali sinabagiyiga naye baleetayo ne bannange nga bana bakadoogo nga batuyigiriza awo naye nga mu nsiko basinganga tuyigiriza kuba mmundu n'okucekinga position okutekinga cover nga wookubidde amasasi 2-3 kalibe erimu tobeerawo olikubira wano n'ogenda ng'eri okuba n'obula kibayita okuchanginga position awo bye batusinga otuyigiriza n'emmundu singa eba ekwami ogipangulula otya mu bwangu ng'omudu yitanaba kugitereeza mangu bye basinganga otuyigiriza mu nsiko. Era emmundu eyo nagiyiga naye era saagiyiga bulungi yali nzibuzibu mbu baali bagiyita erinnya lyayo self loading ate nga n'oyo omujasi yagimpa yali emutawaanya yalina omuze ogw'okukwama okujaminga bwe ntyo bwe nnyingira mu nsiko
y'amagye ga NRA era battalion yange bali bagita KW kikundi ya ulinzi eyajje timwebaze musaasizi. Mu nsiko eno kiki oyinza obuteerabirayo? Mu nsiko kyenyinza obuteerabirayo ekikyandi ku mutwe biri ebintu nga bibiri. Kineki ekisooka ng'oggyeko ekyokuba nga mweraliikirirwa abalabe bamu basalako ng'enjogera y'ennaku zino bw'eryo basaanyaawo. Twasinganga kweraliikirira enjala yatuluma nnyo mu nsiko ate nga tetuli ssuwa nti wano wetugenda okujja ekyokulya enjala. Era enjala okumanya yatuluma twalyanga omulundi gumu ate nga batuwa ekikopo ky'ebijanjaalo ne kasooli nga bitabuukiddwamu olulimi lw'ekiyeekera twabiyitanga mpengere nga batuwa ekikopo kimu abantu babiri naye bakibawadde bikalu si bifumbe temuyina ne we mugenda bifumbira babibawadde bikalu si bifumbe. Ekintu ekyo bwe nkirowooza n'ennaku mpulira amaziga ku mutima nga gankulukuta. Kati mwafumbanga muti? Okufumba twalina akasuwaani baakayitanga mistiiru. Akasuwaani ako kaalinga ka aluminium kansonda nnya kaliko n'akakonda naye akasuwaani ako nga tuyinza okukafumbiramu abantu kumpi nga 50 oba 2. Buli omu afumba ne mumala okugisa ne muwaako bannammwe. Ate akasuwaani ako ekijanjaalo nga kirwawo okujja? Kirwawo naye twafunanga enku ate nga tufumba kiro emisana tubeera stand by kubanga omujaasi emisana abeera stand by nnyo okutandika ku ssaawa 12 11 abeera stand by. Naye akasuwaani ako kaabeeranga mu bakulu nga naye kakola emirimu ebiri. Bwe twamalanga okukafumbiramu empengere zaffe nga tumaliriza kaakolanga ate nga paasi egolola nga amanda gali ge mufumbiddemu agavudde mu nku mugateeka mu kasuwaani ako ne muteekako ejjinja ndisobola okuzitoya ne mugolola nga muyisa nga empale mugifunyuludde bwe muti ku bikukujju ne mugolola ebikukujju ebyo nga tulina ensekere. Naye kubuuza nga kikibagolozanga muli ensekere kutta nsekere n'obugi bwazo nga bw'owulira ensekere ng'ekuluma wano wansi w'empale bweti tobuuza ki ekinsiiwa okola bukozi bwoti ng'ensekere ziri kuno olulayini ezimu nga ziweekaganye n'okuweekagana nga tetukyatta bwe tuti nga tukola bukozi bwe tuti notta ensekere nga 15 nozaawo empale yo oli ne bwakutunuulira taseka kubanga ekizibu ky'olina naye kyayina. Kabe bakulu abo ba president Yoweri Kaguta Museveni naye yazirina fenna bafande Salimu Sali bonna bazirina. Kaakati ensekerezo zaatulumanga nnyo. Ensekere akasuwaani ako kaatuyambanga nnyo. Kati ekyokulya ekyo nga buwambuuzizza nti kiki ky'otayinza kwerabira mu nsiko okulya kwatuyisanga bubi nnyo n'engeri y'okwebaka nga tetulina bwe twebaka nti oba ogenda gwa ku mukeeka guuguno oba oyina gu jaketi guuguno oba oyina ekikootikooti nga tetulina bwogwa awo byatunyiganga nnyo ebintu ebibiri ebyo okulya n'okwebaka ng'oggyeko kiri ekyabalabe baffe okubeeraliikira okutusalako ng'enjogera y'ennaku zino weeryo tukuba tumalawo ekyo tekyatweraliikirizanga nnyo. Ate mwana wattu nga presenter nga tetulina mmundu twalina emmundu tono ng'abajaasi nga 2 tuyinza okuba n'emmundu nga 5 naye nga tulina tulina omutima naddala bakadoogo ogusonga ogukubba okulemerako nga bw'olaba omuyeekero omugundi omanyi twayitanga nga nabayeekera bali batuyitanga bayeekera nga ate naffe tubayita ki bayeekera nga bw'olaba oyo omulabewo oyagala kugenda omukwata omulye buli ogwo guba mutima. So twalina omutima emmundu ze twalina entono ezo zaatuyamba nnyo olw'okuba nti twalina omutima. Gwe entalo ki zojjukira ze waliko n'ogamba nti entalo zenzijjukira luli olutalo olumu olwali olw'omutawaana oba katuzivale entalo nga 3. Olutalo olusooka lwenzijjukira kati olukyali mu mutwe ne president lwamanyi olulinga olwajjo
olutalo lwa Konakiraka luli lwalivaawo mpitewo lwali lutalo lw'amaanyi nnyo nnyo nnyo. Omanyi lwaki? Kyali kitya? Bwe tumala okuwamba Uganda yaffe eno nga tumaze ogizza mu mikono emituufu ffe gye twagala ejjaffe, tumaze ogijja mu mikono emikyamu, amagye gonna agaali Kampala Central, amagye agali mu bitundu by'eggwanga lyonna, nga bw'olaba Kaweweeta, nga bw'olaba Mbarara Simba Barracks, nga bw'olaba Singo, wawa buli wamu, Mpoma Satellite nawo waliwo amagye mangi. Ab'amagye abo bonna ab'obote abaali mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bonna baakuŋŋaana ne beeteesa ne baba omuntu ogwo ne bakulumuka nga bagenda eyo sayidi za Northern eyo ggulu eyo ekifo bakiyita Konakiraka eyo. Ab'amagye abo ne bafuna ekifo we baasenga ne baga nti kati ffenna tulina kuggwera wano, atwagala otwaŋŋanga alina tumalirawo wano, ajja kuba mwana wa mwana musajja njasabiggu atatya biduduma yajja otumalawo wano. Naye naffe weetuli ebeekuŋŋaanya era kigatto waffe mbega waffe agamba baalinga emitwalo 10 ate ffe ate aba Museveni nga tulinga emitwalo 5. Nali muto ebiseera ebyo nalina emyaka kakirana mwena nalina emyaka 12 13 14 15 86 nga gwakaawo nga aweddeko bayithawo yali aweddeko kubanga bali tubakuba 87 nga atandika. Kati amagye gali kigatto waffe amala okutuleetera lidadi kitegeeza omuwendo gwe bali naffe ne tweteekateeka bulungi nnyo. Ate baayina emmundu nga 4 14 anti-aircraft midumu 4 masasi 28 4 ate nga mpya, ffe nga tulina emu ate nga nkadde. Ne tubasalako ne tweteekateeka bulungi nnyo ne tubasalako ng'enjogera y'ennaku zino bweri. Ssaawa zaffe zaali 9 ogw'ekiro, emitwalo 5 gigenda kubagana n'emitwalo 10. Emitwalo 5 egya Museveni gikubagana n'emitwalo 10 egy'amagye g'Obote. Obote Bazili Olalo Okero bini baali beegasse nga bali omuntu ogwo. Kakati ne tubasalako ng'enjogera y'ennaku zino bweri ssaawa 9 ogw'ekiro ziba ziwera essaawa 12 11 kitundu zigenda mu 12 omwoto ne gutandika. Naye ekyali wali Mungu yakimanyi. Konakiraka emmundu yakaabira wiiki namba nga teguzikidde omuliro, naye kyonna kyekiri twabawangula, naye nabo kye baatukola Mungu yakiraba yakimanya. Konakiraka mwena mwekuba ffenna twekuba, naye era twabawangula. Lwaki? Nti bo engeri gye twali tumaze okuwamba ekisaawe ky'Entebbe, Radio Uganda eno we tuli wano ku UBC n'ebifo eby'enkizo byonna twasobolanga okufuna essasa amasasi nga we gaggwawo tufuna amalala, ate bo agaabwe we gakendera tebafuna walala, kubanga ebifo by'enkizo byali badde baleetera amasasi tumaze obiwamba, byali bimaze okuwamba nga lyo we bafulumya tebazzaawo, ffe nga ate tuzzaawo tupanga buto. Kyekyabawanguza naye baalina amaanyi. Naye n'ekirala ekyatukubya nti we twali tubasalako wano tetwabalekera wakuddukira, so nga ate twalina omululu mungi ogw'okubamalawo. Twalina omululu mungi ogw'okubamalawo. Kati olwo olutalo siyinza lwerabira olwa Konakiraka. Olwokubiri olutalo lw'Ekigumba. Kigumba wano mu Bunyoro waliwo n'ekikubo ekidda mu Bunyoro. Kino kigenda ggulu bayitawo Kampala Road. Waliwo round about ya Kampala Road. Twali tuyitawo Kampala Road. By the way ne bali Abanyoro beeri bayitawo Kampala Road. Waliwo omuti omugasiya, omuti gwe bayita gasiya, nga baagutema naye ne gugenda gwaloka. Kati omuti omugasiya ogwo mu bimererezi byago bino naye nga gwakukula bulungi nnyo, amatabi manene, endokwa nnene, mwe basimba 14 yaabwe anti-aircraft balalo 4 gye midumu 4
nga buli mudu mugulu olinga masasi 7 ge masasi 2008 kati twave eno Kampala nga tulumba eyo ggulu ebiseera ebyo nayine mundu yange gye bayita SMG Chinese bayonet nga bana ba police zibakwata era naginyonyola president wetwali Gomba Mpenja Heroes de 2024 nakakasa naganti oyo mulwanyi emundu gye nayina emundu eyo nagijja bombo mu barakisi kubanga bwe tumala okuwamba twalina obubundu obubibibi ne tuyitirako bombo barakisi ne batugamba mwenye yuko na silamba ambaye ile mwenye anasumbua kwenda kwa Muyembe ile chagua silamba mzuri ambao unataka buli omu avude ne mundu embi mu nsiko nge tawanya embibibi gena ku Muyembe wali olodemu mundu gyoyagala kubanga bombo barakisi twakwata bakwate bonna netubajjako emundu netuzikunganya wali ku muti gw'Omuyembe kati zinalondamu eri SMG yali mpanvu nenjimenyako ekigala nebeera nyimpi nagirinya kwa nenjimenyako ekigala nebeera nyimpi ejo nasonga nayo eyo ekona kiraka era yanyambako awo n'ekigumba awo kigumba abasajja bali bajoze omanyi kigumba bubeera ekigumba mu katawuni otunula butunuzi bwoti maso ne gakoma naye nga teri lusozi kyererezi busaana bubububwo busaana butetetete abasajja batulengerera mu mayiro na miles nga tujja emudo ne bajikyusa bulungi ne bagitunuza Kampala road gye twali tuva ne batandika okukola foreign abasajja bali okumanya bajooga twagenda nga tunatera batuukako ne batandika okuyimba chamukwesa aduyi musiru aduya nalia chamukwese mbuyeffe twekweka naye nga tetuwekwekwa bya busiru ate otumala okwekweka ali ne twejjayo nga bwe tukaabakaaba amaziga mu ntalo zino muyimbira ddala ennyimba ezo bakuba mu ngalo kucyokoza okulaga nti gwe totya oli wa kabi oli ne bwajja tomutidde kimalamu bali baduuyi bammwe amaanyi ababalumba byatulabye dda chamukwesa aduyi musiru aduya nalia chamukwese aduyi muwoga aduya nalia mu aduyi muwoga kitegeeza nti gwa mulumba oli muwoga otya oli mutiitizi aduyi muwoga so biri eri bibalengera kati ne batutandikako tukuba ne 14 eyo midumu 4 ogikuba otudde bulungi nnyo katebe nga weesibye n'enkoba akaliro kalinga ka kigege oba kalinganga ka mmotoka ka accelerator buli lwolinya bwoti masasi ge gafuluma kuraki ebisosonko ne biyika ku ttaka bagikubaaba babiri omu wa target abeera wali omulala wa masasi byonna wano ono wa target yakubulya nti kati kuba n'okuba netandika tukuba naye nga beekuba tebalaba ffenna tuli ku ttaka naye ng'ekuba essasi baaba buli lwalinya bw'atyo omuliro ng'alinya akaliro k'emmotoka nefulumya efulumya ebyabyataza emidumu gyonna 4 gifulumya ate bw'alinya kuraki bw'ati erina ne ka dashboard akalaga nti ebisosonkole bijjudde bw'alinya kuraki bw'ati nefulumya ebisosonkole ekaba amaloboozi aga ne balyoka bakuba naye nga gwe bakuba tebamulaba wabula bagatuyisaako nga tuli ku ttaka ate bwe tusonga naye okumanya training yaffe yali nzibu ng'omulaba omukubira nga ku motoka eyo nga gwoli wano nyama ku motoka eyo nga gwoli wano naye nga ne bwajja nga asaatuuka nga temuna kufuna password yamwe egamba nti mukube nga tokuba owulira ng'oyinza olumu twakubanga baagala na kutulinnya nga bajja basembedde ng'olaba akuli kumpi awo gunoga nti kankube n'okuba bwe twali abavumu okubanga kigumba naye yali muzibu kigumba naye kigumba wali wabi nnyo kubanga balina emundu yaabwe eyo 14 ng'ate empya
nga bagirabirira service ka oil ka jirisi nga bagirabirira bulungi nnyo nnyo nga ate empya eyaffe nga tulina ejo naye eyaffe nga ate enkadde era eyaffe yanyigamu nekwama teyaddamu eyaffe kati awo Ekigumba nawo waali wazibu nnyo 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 era twakwata sukaali yali muyitirivu Ekigumba twakwata sitowa ya sukaali na sitowa ya sukaali ne roole ya tata nga bagitaddemu sukaali nge etuuse ku mitayimbwa eri nga babiseeko n'ettundubaali naye nga teriimu mafuta loole eyo nabatya loole nga namba ya tata ejjudde sukaali kira 55 ejjudde mpaka waggulu ku butayimbwa ne bagisiba n'egundi n'ettundubaali naye nga basindikanga nsindike okuva gye babba sukaali eno e Kampala nga temuli mafuta nga bayinza ogiteekako abantu nga mutwalo mulamba akoowa okusindika akoowa ne yenyonyongoza sasi oba gaggwamu buggu galabika gaggwamu buggu nga bali bagisibye amagye tugiwambe twagiwambirawo Ekigumba mu katawuni wega mwagisanga nga temuli mafuta ne mutandiko gisindika twagisanga epakinze mu katawuni Ekigumba we baali basimbye amakanda nga naye temuli mafuta era kugijjawo emmotoka zonna ezaali Ekigumba tezaalimu mafuta so ya sukaali mwagitwala sitowa ya sukaali twagitwala ne tata ndugitwala akasawo kachira 5 bantu basatu mukugabana nga tunywa sukaali wano mwagisindika tetwagisindika ng'akowanga mukola ki bo bennyini bo nga bo ababbi omunyago ogwo abo aboobote bagiteekangako abantu ng'omutwalo mulamba okutwala mu munyago gwabwe kati we baatuuka Ekigumba mu katawuni ne bapaakinga awo ne babeera awo nga babeera awo mu tawuni we babeera katawuni k'Ekigumba kati ffe twava eno e Kampala olwo lutalo olw'Ekigumba olwali nga lwakusatu manya lwali nga lwakubiri olwokusatu lwe lulyo lwakkonakera kwakuba olwakkonakera kalunisosawaza olw'amaanyi gaalwo egaaliko kati awo Ekigumba ne tukwata sukaali kiro tumanya twakwata sukaali sitowa ng'ali mu sitowa ne ku ttata ng'ejjudde kumpi sitowa ngezi abasirikale basatu akasawo kamu akakira 5 nga tunywa sukaali ne mu mazzi gano ge twateekanga mu kibuyu kino ekibuyu ekyawano nga tulunga mu sukaali nga tunywa sukaali onywa mazigo naye oli mu kiwoomereze kya sukaali ebibuyu ebyo twabibajjangako nnyo twabifunanga Pulezidenti Museveni yayita nababigaba naye kati abigaba kati ndaba babirina so kakati bwe tutyo lutalo lwali lwakubiri olw'Ekigumba mwalumalako bbanga ki olw'Ekigumba twabatandika obbakuba olutalo lw'Ekigumba twabatandika obbakuba ku ssaawa nga 10 twabakuba ku ssaawa 10 ne tulumala 12 ez'olweggulu ssaawa nga 2 lutalo lw'Ekigumba ne Pulezidenti Museveni yaluliko n'abiriga omugenzi yaluliko namulaba ne Jonna Lweyiso namulaba Jonna Lweyiso abiriga Pulezidenti Museveni baaluliko olwokusatu lwali wano Lubigi wali waawo waliwo nawo Lubigi waliwo okusika omuguwa ate n'ennyonyi yaliko olikopita ennyonyi yaliko olikopita ey'abalabe si eyaffe wabula ey'abaaduuye yaliko naye ennyonyi yali etumalamu amaanyi nga ogiwulirira nga kibuli ng'ejja wano n'ogirengera nako ng'ejja ng'era olinza amakompola 4 eno 2 n'eno 2 yatumalabangamu amaanyi nga bw'ogiwulira ng'ejja onoonya engeri gye weekwekamu obutasobola kukulaba ennyonyi yali awo mu Lubigi naye era twamala ne tugiwangula naye waafiirawo ne kamanda waffe so mwavaawo okutuuka mu Lubigi okuva mu Lubigi twava Masuuliita gye bayita Makurubita ekibira kyeyo Masuuliita Makurubita yonna bagibala bendo lwa Luweero Triangle Masuuliita gindi eno Kanziira Singo Kanziira Masuuliita tetugoba kkubo tujja tusalinkiriza mu kisiko kati bala semutoka peeka Masuuliita eyo yonna eyo
ojje Kakiri bwe tutyo gye twava nafande jeti waffe mwebaze musaasizi paka mu Lubigi ate bwe twatuuka mu Lubigi awo mwali muyingira kibuga twali tuyingira kibuga naye ate ekibuga ffe tetwakiyingiramu indirect olwo olutalo lw'e Lubigi awo twayita walala kaakati olutalo lw'e Lubigi olwo Lubigi twali mabega nalaba so nagiraba na nnaku siza wala nnyo myaka ng'esatu emabega twali mabega wa chachi ye Rubaga awo twaggukira chachi ye Rubaga awo ne tusala bakuli ne tuddayo side za bakuli bayiza we ne wano twaliwo wano tusasala bakuli ne tubeerako wa bakuli katono ne tusala ne tujja mu Lubiri olubiri olwali lukyali lw'amagye gaffe nga lwakabi nnyo Lubiri barracks mu Lubiri barracks awo naye nga Kampala Muwambe ekisawo ky'ennyonyi Entebbe Kiwambe Radio Uganda eno Mpambe naye ng'ebitundu by'eggwanga ebirala bikyalimu omuliro fire okiraba fire mukyalimu omuliro fire naye nga badduka okwegatta ndowooza ku bannaabwe babeere omuntu omu bakole olutalo olw'amagye emitwalo 10 nga ffe tuli 5 so kakati entalo mmeka Lubigi ono tomubulidde bulungi yali atya okutwaliza wamu Lubigi ono tuba tuli Sentema Kakiri Kigatto waffe n'atuleetera amawulire timwategedde nti bakoze barracks Luvookwaya ku chachi ku ekereziya ye Rubaga waliwo n'akatawuni awo akaddirira waliwo n'akatawuni kali eno mabega wa chachi waliwo akatawuni awo ate bw'ova mu katawuni ako waliwo engeri y'ekiserengeto ekikka vale awo n'otuuka awo ndowooza mmengeera awo nti awo bali era bateekateeka kujja tusaanyaawo wano we tuli Sentema Kakooge Sentema nti mu butuufu baali bagenda tumalawo kubanga baali bagenda kujja ssaawa 12 buzibe nga tukubagana nabo naye ffe twabalabukirira mangu twabasalako ate essaawa tetwabasalako bo twakubagana bukubaganyi moto ku moto ssaawa 12 ssaawa 11 n'ekitundu zigenda okuwera 12 kitundu awo zigenda mu emu nga tubawangudde awo tuli ku chachi yawa ye Rubaga emabega waayo naye ate chachi ye Rubaga emabega yo tetwasooka gituukako bwe twaba ku bantu batuusa mu musiri gwa Lumonde ne tukwamira mu musiri gwa Lumonde ne batugabanya twegabane bwakya tuli mu musiri gwa Lumonde naye nga ate akatawuni tetukatuuseemu fenga abakubagana naye abalina omululu gw'ebyokulya n'okukyajinga bo bakalumba akatawuni nga wali embizzi baali oba bazisibiddewa wali embizzi oba baali bazisibiddewa kubanga embizzi ennamu bwakya batambizzi abasirikale baffe abalumbye mu katawuni wali oba bazikolokota batya oba bazikola batya sebo bazifumba nozifumba bazifumba kati kumakya saawa emu bagenda tuletera akawunga ekibuuzo kino sikibuuzanga bagenda tuletera akawunga nti mwabasiraamu mu nsiko eyo ng'emmere ebuze mwakola embizi tezalabikanga era zalabikiranga awo mwazisanga kakati kumakya baleeta akawunga kuliko ebijanjalo n'akawunga kuliko n'ekifu ky'embizi nabaga ezo embizi wedanzulya zikawa sirya mbizi nalya kawunga kakalu
sikana akali ku suwani y'embizi kali ke neetoledde mu guduliya wali nga kuliko n'ekifu ky'embizi nga kinene bwekiti nga baga wekula wesiraamu ya wapi wewe unaleta uislamu hapa naye nga nze sirya saalya kubanga watange nkirabanga mu nsiko eyo baaba embizi tezaalabikanga zaatyanga ndowooza amagye embizi ebisolo byatyanga ndowooza emmundu n'amagye mundu eddusa buli kimu eddusa buli kintu so muzeeyi wakuganya okwogera nze tulikodinga kati okuva olwo bwetyo olutalo olwo lwa Lubigi naye ate Lubigi oyo yali wa mutawaana nnyo kubanga kwaliko n'engeri y'ekitoogo baagwa nnyo mu kitoogo mu baafiiramu nnyo n'emmundu zaffe ze twali tubaagalako mu kitoogo omwo baddukanga jjukira kati ekitoogo kibeera bwe kiti nga kimeze naye nga munda kateebe baddukanga okwetaasa omuliro naye nga bagwa muki mu katebe k'ekitoogo oyo Lubigi kye kyamufuula ow'omutawaana ennyo Lubigi oyo kwaliko engeri y'ekitoogo so olwo olutalo olwali olwokusatu kubanga lwaliko n'ennyonyi lwaliko n'ennyonyi yatukanga nnyo ng'era olinza amakompoleena 2 n'eno 2 weekulabira ekuteera gonna ne gakusaanyaawo njagala tuveeyo eyo nkutwale kuba saawa eno naalisuubidde nti oli kaweeweeta naye neewuunyiza nannyo okubanga tuli wano naawe olunaku olwaleero bwe tewategeera nti bakadoogo abaazirwanako bonna saawa eno baagenda kusisinkana mukulembeze wa ggwanga saakitegeera kubanga by the way kyali bwe kiti kaweeweeta ono tetwamanya kifo nti oba bagenda kaweeweeta ku lisiti naliko naye tewategeera saategeera ate n'ekirala nagenda okutegeera nga kiri too late ngenda okukibuulirizaako nga baga nti nti baawandiika abaagenda okuva mu 1981 to 93 okoma ku 93 okoma ku 83 bwawandiika okuva mu 89 okutuuka 83 ate nga nze ndi wa 84 nenga wekiri kweri nenkubakuba amasimu awo kuba emmanyi bakadoogo ne baŋŋamba nti naffe tetwabitegeera aye ne baŋŋamba nti naye nti si bonna nti gye bali nti bagenda batwala phase 1 and phase 2 and 3 kati eri phase eri ekaweeweeta yesoose bagenda kuzzaayo phase endala ey'okubiri bazzeeyo ne phase ey'okusatu gwe beera mukkakkamu ku nsonga eyo naye bwe nakubirako bakadoogo abamu bemmanya amasimu gaabwe gennina kubanga nina bakadoogo nina amasimu gaabwe layini zaabwe nina ennamba zaabwe z'essimu ziwerako ziweranga 15 ate nga kwegali bwe nabakubirako abawosinga ne baŋŋamba nti naffe tetuliiyo twandibadde twakugamba abamu ne baŋŋamba nti naye tetwalabawo mulamwa naye kale kyonna kyekiri tuyinza okuddayo ku phase 2 bakadooga babadde nga balaaja nawano okulaba omukulembeze w'eggwanga n'ogamba nti tebaalabawo mulamwa ekyasinga tumenya egundi ekyasinga tumenya omutima nze naddala kati ŋŋanze kwe kuŋŋamba nti bawandiika from 1981 to 83 ate nga nze ndi wa 84 naye bwe nkinoonyereza nga kinnumye nga bagenze nenkozesa nakola ebintu bibiri nakuba ku masimu agabannange ne baŋŋamba si ffenna nti baagenda tekinnaba kuba too late wadde bali baasooseeyo bagenda kitemaatema bazeeyo ne phase 2 phase 3 emirundi 3 kati mu birundi egyo 3 siyinza kumiisinga kubanga ne bannanga abasinga obungi bali bamajjuwe bakadoogo bemmanyi bakadoogo bambalala kadoogo school abasinga tebaliyo eyo naye eriyo bemanya abaliyo era nga bye batono ennyo katomazuwa byakatonda bonna gye bali eyo naye nga
era si be bangi nno jibaliye Meja Wichipora wali eno Kato James Jali Katende Charles Bareke Salimu Fred Sali fena jitu chali yeno. Okay. So phase bintu bya phase. Yes, wetu inawulide. Ochali ne subi eri emotoka yo. Kubanga nze buli lwoyogera wano nti okuva 12 yali 2 emeka 2 mugomukaaga nga tuli mu 2 nagwo guguno gugenda kuggwako omuntu ayinza okubuuza nti baleki okyali n'essuubi nti olifuna kigege gye wakaabira kigege muzeeyi kigege ennaku zino nakyusaamu taxi kubanga kigege ekola taxi drone ekola taxi kebe Nissan ngetika abantu 14 ekola taxi nkigumiza taxi drone ogenze nombuuzaamu okyayi n'essuubi omwaka naguno guguno gutambula gugenda nze ngamba bwenti kanjogera ensonga 2 ensonga esooka nze kyembreathinga nakyo oba kyenkakasa nakyo kyenkiririzaamu nti teri kirungi kyakumukeeka era ekirungi ky'okumukeeka ng'oli akifunye mangu tawangaala nakyo era essaawa eno nfunyemu challenges mu bantu yakuwampewo bannanga abantu bandi bubi abantu tebapowa abantu tebapowa kuyimba luyimba lwa yakuwampewo naye nga nze kyemmanyi ku lwange nga mwoyo wange nze nzikiririza mu mwoyo wange nnyo ebitundu 10 ku 10 mwoyo wange kyaŋŋamba teri kirungi kyakumukeeka era essaawa eno abantu tera okubagereza nti essaawa eno bw'oba oyagala akakadde okukafuna kakubeeremu mu nsawo ng'enjogera y'ennaku zino bweri n'oga nti omwezi guno nga sifunyeemu kakadde ngereza kuba lisigereza ku ggwe kuba guyinza okuba okafuna omwezi naye n'oga nti kati kambeeremu n'akakadde kanaye kanoonya akakadde ng'okanoonya mu butuufu nga tobbye tofeze bantu wabula okakoze mu nkola entuufu ey'okukanoonya nga bakusasula olina by'otunda bakusasula osonda woowereza akakadde ako okalabeko nti kaakano olw'ebizibu by'oba oyina tekiba kyangu so kiba kitegeeza nti teri kirungi kyakumukeeka teri kirungi kyogenda kusanga awo n'example endala gye ntera obbawa eya pulezidenti waffe his excellence wemba njogera his excellence neewombeka kuba mukama wange ate taata muzadde yatwagala nnyo mu nsiko his excellence okubeera ku bukulembeze buno tebyali byangu baamugobako emisinde n'adduka emisinde abaagala omusaanyaawo abaduuyi abalabe era bw'osoma akatabo ke engeri gye yapatikana akatabo ke yawandiika olabira ddala nga yayita mu mannyo ga mpologoma mu mannyo ga mpisi ezaali zaagala omugajambula omugaaya kati essaawa eno ye pulezidenti kitegeeza nti teri kirungi kyakumukeeka kati essaawa eno kigege eyo gye nayimba kigege takisi essaawa eno nakyusaamu oluyimba sigamba kigege kubanga kigege teziriiyo waliyo drone kati essaawa eno oluyimba lw'ennyimba taxi omuntu ekisolo ekyo kye bayita taxi ku sayidi yange kankiyita ekisolo kibadde n'emisinde miyitirivu nnyo nga bwenkigoba sikikwata okuva mu 2024 pulezidenti bwe yagaa nti oyo yekka gwempadde omukisa by the way si 2024 yekka natandika okugoba ensolo eyo gye bayita taxi 93 ffe tuva wano pulezidenti wakusuubiriza 93 wayogedde mu lwatu daba wano wayogeredde mu bwatu ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omukaaga olunaku lwali lwa Sande omwezi ogw'omukaaga olunaku lwali lwa Sande nga 9 ku ssaawa 8:25 empenja Gomba misana pereketya naga nti nkuwadde taxi emisinde gibadde mingi nnyo ejja Mr. Taxi okumugoba omukwata Allah ne kati wenjogerera essaawa eno wenjogerera bwemba wakumukwata
bweba nsolo ng'ebadde eyiggibwa ng'edduka emisinde n'embwa zisinze n'embwa okudduka, bweba nsolo ngisibye emikono egy'omu maaso bagiyita mikono n'amagulu ag'emabega. Bweba nsolo ngenda gitunuza mu kibula nsome bisimira nkole ki nsale. Siyinza kwogera bingi nnyo ku nsolo yange eyo kubanga abandaba bayinza okunjikira ne bankuba olwali ate olupya, naye ng'ensolo ku kizigo yo kweri. Bw'aba mukyala ng'ali lubuto ng'azalira ku myezi 8 abuzaayo mwezi bwezi oba busikende okuzaala. So nze gwolaba nga bwondaba wano wadde wasoose kumpana nti nnyirira naye sinyirira, nali nnyirira nga ndi mugevu bulungi nnyo, naye olwali lw'abantu n'okunsojja kwe bansojjeza nga bambojja ku luwonzi, oluwonzi kaba kasunsu kankoko kabeera wano, be bankozezza. Era singa nali muntu mutiitizi nga siriimu luyeekera, bino byonna byenjogera tebyali badde, onandibadde mu kyalo nga navadda mu kibuga wekwese nga neekwese nsonyi yakuwampewo oyo waliwo neyaŋŋamba nti bwagikuwanga ojjanga wano nenkuwa $50 n'ogalya. Kyokka ŋŋamba $50 n'olukumi lwa pulezidenti luno olukumi lwe tukozesa talulina mu nsawo, olunywa kyayo omukalu nga talulina. Omulala naŋŋamba nti bwagikuwanga bino bye tutuulatuula mu paaka nga tutudde mu mmotoka tuwumuliddemu, bwagikuwanga n'onsanga ngituddemu onzijangamu n'ompa wanyola kibooko. Ono naye waali yakiŋŋamba naye tubalinde sigenda bakuba nze nganza ayina amagezi obbasinga sisobola bateekako lukongoolo, wabula ngenda kulaga empisa zange entuufu ez'omu nsiko zitya, ngenda basiriikirira nga Pulezidenti Museveni bwasiriikirira abantu abamutyoboola ne bamuzanya mu katyuni. Waliwo by the way nalaba ku mukutu gwa TikTok nga bamusibye kadaali nga Besigye amukubye embaga ne ngamba inna lillahi wa inna lillahi raji'un. President naye n'atabaako kyabakola ki kyabakola, nange kati banaaba gimpadde by the way bagenda jimpa kuba kati ensolo nazigisibye emikono egy'omu maaso nkiddamu n'amagulu g'emabega. Ninda lunaku era bwe naaba ngifunye abantu bajja kitegeera nti agifunye, kubanga abannindiridde bangi abantaddeko amaaso balabe ddala agifunye bayitirivu nnyo mu kyalo ewaffe gye nzaalibwa mu kibuga wano Kampala, paaka enkadde, paaka empya Gwanda, Kisenyi paaka, Usafi paaka, bonna Kawempe gyembeera buli wamu balindidde okulaba nti wuuyo agiyisaawo bangi era kijja kuwulikika. Abandaba ku Yugi Updates mbasanyukidde nnyo, mwebale kunjagala kubanga ku mulundi guli mwankubira nnyo amasimu naddala abammanyi n'ebweru South Africa, Kenya, Rwanda, Burundi, buli wamu bankubira bwe banaaba bampadde ekintu kyange mujja kimanya. N'abansanyukirako nga Pulezidenti ampadde omukisa nti gwe gweka gwe mpadde omukisa nga nsuubizza kye sinnafuna ekintu kati wendi weba nsolo ngisibya amagulu emikono gy'omu maaso n'amagulu mbulako obubuzi gitunuza mu kibula nsome bisimira nsala obulago ekintu nkikwasaganyizza wekiba kyakuggwa kyo ndaba kikoze eki kiwedde. Era kati buli wennebaka ndaba ndi ku steeringi nyola mpya yange mulindeeko katono nnyo. Omanyi nze sitera kujjula bitayidde, ate ne wenzijula ebiyidde woba obijjula weegendereza kubanga ebokisi y'enva gye wasibye waggulu ku matooke eyinza okukuyiikira bw'obijjula obubi. Nzijula neegendereza nimu oluyeekera, omuyeekera yeegendereza buli kyakola amala kulowooza kyagenda okukola tomala gabama onakuwa anytime soba. Ndi musajja wammwe kadoogo wa President Museveni baleke Salimu ntumira nnyo mikwano gyange gino ntumire mukama wange tewali tabu balekerere namba yetugende ntumira gwensinga okutumira ennyo si kuba nti yansuubiza okumpa emmotoka gye sinnafuna naye nga ngenda gifuna insha Allah.
ntumira His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yatwagala nnyo mu nsiko bakadoogo nakati akyatwagala. Ntumira Afande Salim Saleh nakyalako ewuwe n'ensulayo yanjagala nnyo naye. Ntumira Afande Muhoozi. Afande Muhoozi oyo mwagala naye simanyi oba ndituukako ddi mu maaso ge ne mutemera salute ne mufungira omugu ogwa civilian. Afande Muhoozi nkwagala nnyo. Mama Janet Kantaha nkwagala nnyo webale kutambuza mirimu. Nentumira Odweke Lwabwogo Patience mukyala Lwabwogo. Nentumira mukwano gwange ennyo bali nno babiri abo bengambye ennyo. Mukulu Kisubi presenter afuuse ensonga okubanga andabisizza ng'enjogera y'ennaku zino bweri y'ekiyaayi andabisizza abantu nkumuliitu ntottoliro. Mukulu Kisubi presenter wa Yugi Updates nkwagala nnyo nkwatako ne mungalo mukama wange sebo nkwagala nnyo sebo ofuuse ensonga. Nentumira mukwano gwange nnyo ate alinga Kisubi gwe bayita Fasters Lwabuyiyi nnyo oyo yayagaliza Lwabuyiyi Fasters Kavieti oyo Lwabuyiyi chairman Kadoogo founder Kadoogo Lwabuyiyi Fasters nkwagala nnyo. Lwabuyiyi nteeramu nnyo essaala eyo gy'oli gy'okolera emirimu gyaffe egy'eggwanga Bareke Salimu nkwagala nnyo. Nentumira ne mukyala wange anfumbira ettooke owa Wakasijja mwerabira Safiina Namagga azaalibwa Kyazanga mayiro ziri 115 namuwasambaga esikola bya kiyaayi. Nentumira ne Nazaala kozi omusajja tabeera ne Nazaala oba tabeera ne Sazaala abakadde abanzaalira omukyala ab'ekyazanga bamukomuudu nsamba bangi sijja bamalayo amanya nsigadde ndi RA 104103 R katonyeze T katonyeze D katonyeze S katonyeze D katonyeze Bareke Salim Sergeant Bareke Salim Kibuli Stage Old Taxi Park President kuyasuubiza takisi nga nginatera ogifuna insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tweyanziza atwabu mulungi Sergeant Bareke Salim tudemu omulundi omulala. Amen. Bulungi. Amen. Essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama. Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne Computer Laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that school.